Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagalo babuuzako bina gye musinza okuba mutulaba amanya yenze Shadik Smith era nga njagalo bagamba Idi Mubaraka eri bannange mwena abasiraamu. Njagalo bagaliza Idi ennungi ey'okusala ebisolo wabula kyenyinza okugamba muno genda mu maaso osale ekisolo osobole okuba ng'otuukiriza emu ku mateeka Nabbi Muhammad wa sallam gye yagereka era ffe eri abasiraamu n'agamba muno osaze ekisolo kyonna kimu kyakusatu kirina kubeera kyo, kimu kyakusatu kya famire abantu abakulinaanya kimu kyakusatu olina kiwaayo eri abo abatalina ate engeri gye basalamu bisolo olunaku olwaleero. So genda mu maaso oyinza okuba tosobodde kusala kisolo naye osobola okukwata ka mobile money n'okasindikira omuntu n'okasindikira mama n'osindikira taatawo nobeera okulaba ate muno bw'ofuna empeera y'omulundi guno eya Eid Aduha. So njagala obebaza enena gye musinza okuba nga mutulaba abantu bange ab'e Uganda, abantu bange ba Saudi Arabia, abantu bange ab'omu United Arab Emirates, people from the US. Thank you so very much. I appreciate the love that you share with me. I appreciate the likes, I appreciate the shares, the comments, the subscription you always give onto this channel. Thank you so very much. May God richly bless you for each and everything that you put in, your data you buy, the time you invest in, the smartphones you get to see, the tabs you get to subscribe, the computers, each and everywhere you get to watch us. We are really grateful for each and every step that you take ahead okubanga obeera kweno channel. But today, trust me, in the other news, I have so many news zengenda okubanga nkutuusaako. Abasinga mugamba muno Smith wojja oyogera ku bintu bibiri bisatu ng'otusiibula. No, ladies and gentlemen, trust me, this time around nina amawulire mangi nnyo era script zenkutte mu ngalo wano ziriko basirebu bammwe abawana Uganda, both in Uganda, Kenya, Tanzania, East Africa and world over. So nga mukimanyi mbuno nfe tukuba ensi yonna. Trust me, we'll be getting you news from all over the world. Ate ne wano ku mirirwano nyinyi okuva mu ggwanga lya Uganda tusiibula. Naye njagala obuuzako ku the beautiful ladies, how are you doing? Abakyala mwena dark skinned, black skinned girl, brown skinned girl, tall, short, whatever, big, small, slender, figure 8, Coca-Cola bottle figures, men. We like you, we love you because you share the love and we give the love back to you. Naye olunaku olwaliro, it's an Eid, and I want to say that celebrate it with joy, spend it with your family, send that money to your mother, send that money to your father, to your siblings, to anyone. Make them joyful on this day. Make them enjoy the day by buying them something. I don't know if you can still share with me the Eid Aduha by sending me mobile money on my numbers that are down on the scores and the numbers right here. That is 0755 31 17 31. You can always go ahead and share with me anything. You'll be like, you know what, Smith, I enjoy your show, I bought you data. You'll be like, what, Smith, I enjoy your show, go grab yourself, a Coca-Cola, go grab yourself Fanta, go grab yourself, some wine. I appreciate, to all the ladies and all the men that watch this show, man. I love you. When you send the love back to me, I appreciate and I receive it in all big thanks, with a thankful heart, and I give you a hug like this. Mumpeka hug. Omanyi oluzungu lwendogera Lawrence abeera kyabitegeera tubeera naye nga njogera oluzungu agana omusajja wali rasudewa. Yeah, I slept in my bed, my man Lawrence. I woke up on the good side of the bed. My woman cooked me some good food. I ate food and then I came to do the show. Oluzungu olwulidde? Nega munange nina abakyala bali ewo oba oyagala omusajja ebiseera ebisinga oyagala omusajja akozemu kasente. You always like men that are well built, abalina ku muscles, men that have made it in life, men that are driving, men that have at least made a statement in their life. But literally some of you don't know how these men get to do what they do or get to achieve what they have achieved. You just come and fall into their lives without knowing nothing, typically nothing about them, their history, because some of them give you lies, some of them tell you a lot of stories, nze natunda pan, natunda migati, to make it nice. But however, have you taken time to research about your man? Ofunyeko obudde okubanga okola research ku musajjawo, because so many men muwawukana nabo baboogera ebintu. Some of them release videos, some of them release nudes, some of them do a lot of shitty things, shitty things about your life. They talk ill about you, never spreading a lot of rumors. Some of you know what I say. Bagamba muli banene nnyo mwageja, others walito woma, so many words that are insulting to the nature of a woman. But so many men still, we go through a lot of things. So namu abakyala emuntu kyawa nafe we go through trying to say emotional breakdown. Emotional breakdown, we go through stress, we go through depression, we go through a lot of things. So when you get a man
it is better you agree with your woman and then with your man, and the man agrees with the women, and then you know what next, because enaku zino ekintu ky'okuzaa kyese nnyo obuzibu. So aboolekeko today is about omukulu amanyiddwa nga Isma All Access. Jajja Ichuli, you all know that the guy came out, you know, at 6 years of age now. He's a very big, one of the biggest bloggers that we know mu ggwanga lya Uganda, one of men that have made it in life. You know, asula mu apartment is a bay, he's traveled all over the world, asomyeko, aina sense of humor, is one of the biggest analysts between Uganda, Uganda, and is one of those people that support the NRM movement with all his strength, power, blood, and tears. So Isma All Access, a week ago, he came out to confess to the whole world and put out and break some silence and break some news to all of us that didn't know why omusajja ono talina mwana mu bulamu bwe. He came out to tell us that, you know what, guys, I've been suffering with all this thing and I've been depressed for a long time, but it's better I come out and talk about it, because if I don't talk about it, so many things will happen. So many people will accuse me, so many people will abuse me, so many people will say shitty things about me because they don't have a cat. So netugamba, okay, you don't have a son, you don't have a daughter, what went wrong? Kyechava ekyayitira obuzuno. So Isma came out to confess that muno nze sizaala because I have low sperm count. What is the situation of low sperm count? Kwe kubeera ne busipamuzi nga mufo ky'okudduka ku speed 180 butambula bukola ki buseeyeeya mwali mulabeko ko lwesalako kensonzi busipamu nga butambula bwe buti gye bayita low sperm count. Okitegedde? Ate eno egira nnyo ku basajja nga wa masturbatinga nnyo ng'okyali muvubuka, weekuba nnyo akasabbuuni. Okitegedde? It comes to men nga nga waletera abakazi okugyamu embuto nnyingi nnyo. Nijja kuwasajja nga olina ebikolimo ku bulamu bwo naddala eri abakyanga wayekozesanga abakyala n'obadampinga. So Isma All Access munnange mu kuvaayo mu video gye yakoze last week yavuddeyo n'aconfessinga how wayina low sperm account, era n'agamba muno ye akitegeera after traveling to one of the biggest countries around the world, that is Sweden. Naye bamugamba ng'agenze for check up, ne bamukebera ne bakebera sperm rate ye, bakebera amaanyi ge ag'ekisajja nga amaanyi ge ag'ekisajja gali verified. Ne bagamba naye obuzibu buvaawo kwa Isma nga tasobola kufunisa musajja mukazi lubuto nti nero jero eriba nga likulinze etiryengedde nga sperm zirina okujja ziri shooting ziri fertilizinze, lwaki gwe ezo tezisobola? So ne bamukebera sperms, yagenda okebera nga sperms mufo kya sperm buli musajja buli dakiika ino ofulumya sperms around sperms 1,000 naye nga afulumya sperms 5. Okitegedde? Kitegeeza muno alina low sperm count. Sperms ezo zibeera nga bwennyanja obuto. Mwena n'abali baliko ku kidiba obwennyanja obubeera butambula muno nga buli omuntu budduka buddusibwe butobuto. Kyokka ate ekyennyanja ekikulu ng'abalaba shark. Kati sperm z'omusajja entuufu zirina kuba nga zidduka ku speedi nga ya shark ng'erabye omusaayi. Kyokka ate sperm z'omusajja alina low sperm count ziba zidduka ng'obuyamba. Twabuyitanga buyamba Lawrence, obujjukira obwe obeera mu mazzi awo ng'obunnyanja otinoyo butoto. So bwe kityo bwe kiri. Naye Isma teyakomye okwokoka, ya influencinze n'abantu abalala bangi nnyo around the country okuvayo confessing a situation gye bakola ki gye bayitamu, era nga tugenda kuba tubayita abantu bano mu mbeera nga zino nnyingi nnyo. Awo we twagwidde ne ku mukyala amanyiddwa nga Caroline Maka ne mwana mulenzi MC Cuts bavuddeyo ne baconfessinga about their relationship, era nga bano bavuddeyo ne batunyunya ne batugamba muno mu mbeera nga zino bo tebeeyagala. But kasokeze emabega katono nnyo ku story ya Isma, because abakazi mutujerega nnyo ne mugaa tetuzaala, but oba n'ogamba mukazi wo tazaala n'omwakirizigana n'ogaa naye lwaki gwe tozaala, lwaki tozaala ne weerabira nti nno kisoboka bulungi nnyo okubanga nga gwe buzibu. Ontegedde nnyo naye ng'obuzibu tebuli kubaamu nno, tolina maanyi ga mu kisenge oba maanyi ga kukola mukazi, wabula ebigambo nga byakojja, wabula nga low sperm zo teziriddukira ku speed gye kuzakize zirina kuba nga ziddukirako. Ontegedde nnyo. So mu mbeera ng'ezo kiruwa kirungi nnyo, you get to know your man and your man gets to know their women, and then after then that's when they can come to a conclusion ga muze tozaala nze obuzibu tebuli ku nze. Temusaba mugambe oba muleete muganda wammwe kati ne kati buli olwisa ofaananamu Isma, basobola okutwala ewa mukazi wa Isma n'omufunisa olubuto omwana ne bamuwala Isma. Okitegedde? Abazungu babikola. Okitegedde? Noonyumirwa kulusumu. Okitegedde? Omwana ne bamuwaani Isma. So kikola akasaba kusasula sikyo kuba gwe kyonoonya kasente. Kale eyo nga tuvuddeyo, let's talk about story ya mwana mulenzi MC Cuts ne mwana muwala amanyiddwa Caroline Maka. Badde doing arounds all over social media for a very long time ng'abantu baba accusinga okubanga bano beeyagala, naye baavaayo recently ne baleeta empapula z'eddwaliro eziraga muno Caroline Maka testing ngako positive, ali very negative, era ne batunnyonnyola muno kisoboka bulungi nnyo okulaba nti nno omuntu
you can be with a positive spouse but rather not afuna kalwadde kano ka mukenenya wakawuka kano ka mukenenya. How does this work? It works in the sense that omuntu bw'oba olina akawuka kaleeta Slim Lawrence naye ng'omira eddagala lyo buki bulungi ontegere nnyo kwa zirimu levels, level A, B, C, D oba level stages 1, 2, 3 oshegede katowanga omira eddagala lyo bulungi mu budde akawuka ako bakanafuya muki mu mubiri ontegera nnyo bakanafuya mu mubiri Lawrence nogera ne weegatta ne Olivia ontegedde nnyo Olivia kyali waffe Olivia ng'ali negative osobola utamusiga ki kawuka musobola kuseera okuzaala omwana n'akomawo ng'ali ki ng'ali negative. So MC Kat yavaayo n'atunyonyola engeri kino kyekisobokamu naye n'akubira omulanga organizations ez'enjawulo zonna zonna ezigenda mu maaso kuba muno zaagala omukozesa nga ambassador muveeyo mumukozese because akoye ebintu by'okubanga mutuuza mu meeting ate ne mutabaako kyemukola. So MC Kat ono after confessing eri mbuno bakyala be bataano ayina abaana yayiga abaana 6 right nenagamba abakyala bataano bana kwabo abalina bamaama babana bonona tebalina kawuka ka sirimu ate n'abaana baabwe abaana bazaala tebalina kawuka of which it is very possible n'ogenda mu ddwaliro bakola ki bakikunyula. So MC Kat bw'atyo weyavaayo n'akonfessinga eri abantu bonna era awo nendoka nkulabira abavubuka nga Emma White ng'ono ye manager w'omuvubu w'omukyala amanyiddwa nga Leila Kayondo n'avaayo n'adduka ng'atandise okuba ng'aswama mwana muwala Caroline Maka wali kubukedde oba ku New Vision kwano wakola show emanyiddwa ng'oluyimba lwo buli lwa Monday paka Friday okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 8 n'abeerawo wenakulabira abasajja nga ba DJ sijja bogera naye DJ Fiki nkutumiddeko nnyo DJ Fiki yali yatiyamu n'agamba why sijja gira Caroline Maka because Katsi naye kati ndoze songo chegede so that we know na begomba Caroline Maka you can go ahead and shoot and make your shoot because Caroline Maka she is negative naye nalaba results za Caroline Maka nentyamu wali ku myaka nalaba ekisoma nye MTN inenge gyesalamu chwa bandoze kati nalaba olengamba 26 Caroline Maka